w'abalogo b'e Nabuzinga mukyala mupya naye mulabe kye bamukoze bambi. Baleese eddogo ne bamusimbirawo n'omuti. Bamuteddewo enkoko n'ebigere n'enkata n'ozambirawo. Abalogo balaba mukyala mupya azze Nabuzinga kukola. Simanyi muntu gy'afunira ttima, omuntu atalina kyamukoze, omuntu nga tomumanyi, omuntu nga teyakubba, omuntu nga takubuuza, actually nga ne mu bantu be yali alabyeko takumanyi, gy'okwatira eddogo n'ogamba engeri gy'atandiseewo bizinensi nze kaŋŋende, n'otwala time mu budde bw'ekiro n'oweefiiriza otulo otuwooma nange otulo tuwooma, naye gwe n'ogamba nina gwe njagala ossiraanya, n'okwata ejjambiya n'ogenda n'osaawa buli kiramu ekiri ku nnimiro ya munno. Amazima ga Katonda abantu abamu simanyi na kumanya. Sooka weerabire ku buno eno obutambi, sooka olabe ku butambi olabe n'emitima gy'abantu. Naye nga sinnabeera nga mbukuteerako, kankusaba subscribinga no ku SMX Media, tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media tutegeeza bannaffe aba Legit Shots nti omuyimbi ng'oyagala okukolera music video, visualize, oyagala okurecordingira oluyimba olwa audio, ng'ate ezo ennyimba bagenda zipromotinga ne ku TV stations ez'enjawulo. Bakubireko obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. Ajikubye ejjinja n'agikoonakona. Ate nkyamwagaza kyalina ogigula. Omuwala amulumiza nga mpulira asigale noyo nange nfumbyeko ekimala. Akoze bubi, yalikoze byakola n'atamumenyera ssimu. Akoze bubi. Ab'essimu bambi. Yes, basebo ne bannyabo abali ku TikTok mbalamusizza. Tulina ekizibu kakati omuntu bw'ajja n'amenya emmwanyizo bw'ati nga bwe muziraba. Kino kye njogerako omulimi yakitegeera okuva emmwanyi w'ogisimbidde, ogisimbye mu bugubi, ogifukiridde amazzi, naye omuntu n'ava eri nga talinaamu kisa yadde, n'atuuka ku mmwanyi yo n'agimenya bw'ati. Bw'oba ggwe ng'omutegedde omukolera ki? Kuba zino emmwanyi nzize nzibalaga kubanga nzisimba ntobye, nzifukiridde amazzi, ntaddemu essubi, amaanyi g'ekivubuka nga bw'ogamanyi. Naye omuntu n'ava eri n'akola ekikolwa nga kino. Kyokka ate kyewuunyisa, bw'obaako ky'omukoze, awo gavumenti ejjayo enjala, watwalidde amateeka mu ngalo. Kati ono yaba agatwalidde mu bigere, akola ekintu nga kino. So, abakulembeze obw'olumu bwe musanganga omuntu ng'alina ky'akoze omuntu, mulwangawo okubuleminga omuntu oyo. Bwe njagala otunuulire omusiri nga bwe gutambula, oli n'aveemu ku emu. Olw'okuba yakusanze ne mufuna obutakkaanya. Kakati gwe oba oyagala kukuba nze, lwaki tojja direct kikonde ku kikonde ne tulwana? Okusinga okudda mu musiri gwange ogw'emmwanyi n'ogumenya bw'oti. Kikwasa ennaku ate kyansonyi. Muntu n'akugamba ekiro ngenda kukola akantu, okeera ku makya ne bakuyita ng'emmwanyi zonna omusiri agumenye. Ogutaddamu kuloka yadde ng'olina kuddamu osimbe teeberezaamu nga bw'omanyi emmwanyi bw'emenya. Kitegedde bulungi. So, kubira omulanga bakulembeze, tugenda ku poliisi ne bakugamba walabye yamenye, teeberezaamu ekiro saawa 4, ogenda kubeera mu musiri nga weebasoomu olaba ani amenye emmwanyi zo. So ne poliisi yalibadde etuyamba, ebintu ebimu ne tatubuuza ate ebibuuzo bikukaabya maziga na bikuggyako. Kitegedde? Kubanga ebbanga lyensimbidde emmwanyi nga zonna zikuze kuva mu buto, kitegeeza omuntu wagambira ngenda kukola kino
era nokera ku machanga akoze ekyo aba yeye